Ennaku z'omwezi nga 21 omwezi ogwokusatu abantu abali batambulira mu mmotoka ekika kya drone bakwata omusajja enzaalo ya Amerika amanyiddwa nga Guy Milton Smith okumuggya mu maka ge Fort Portal ku bigambibwa nti yeenyigira mu bikolwa by'okutabangula emirembe mu ggwanga. Wabula okuva olwo ab'eŋŋanda ze teri yali azzeemu kumulabako. So kuba mutwire tukagezaho twanaterera polisi bisha twakora investigation twakora statements konka tizatuyamba kuba herize banterera nko mu mwebazo bangira ngo ajye mu safe hands. Sharon Tusiime mukyala w'Omeriko n'atubuulidde embeera y'okusomooza mwe bayita nga Femista aliiwo. Our bills are not paid. Sometimes we sleep with no electricity, no water. You know, you have to go borrow from the neighbor to make sure that we live. Tusiime agamba nti bamaze kuno emyaka 2 era nga mu bufumbo bamazemu ebbanga lya myaka 12 nga n'obutuuze bwe mu Uganda buli mu mateeka kyokka nga batankana emisango egimuvunaanwa. We are married for 12 years. Our first daughter is 11 and our son is 6. Tusiime ng'ayita mu looya waabwe addukidde mu kkooti gye baagalekako ebitongole bya gavumenti okumuleeta oba nga mulamu oba mufu. Agayi bamuleete omu mateeka tulebe yahina eki yakozire mu gavumenti ninga kyakitaliho agaruke mu famire yeye. Tusaba nti nga tuyita mu kkooti komandanti wa SIU waba awulira alina omusango gwonna ogwetaagibwa okuvunaanibwa eri mukulu Smith bamuleete mu kkooti waba talina musango bamute. Ng'ayogerako ku nsonga z'abantu abazze babuzibwawo okuva mu Novemba omwaka ogwedde okutuusa kati minisita w'ensonga z'omunda mu ggwanga General Jeje Odong yategeeza ng'abamu ku bantu abagambibwa okubuzibwawo bwe beekukumye nga batya okukwatibwa ab'ebyokwerinda.